Hope TV. Senga ogambye mbuzi waje kutuzodi wa myaka emeka 13 gyokka 13 senga tewali mwangu tubaniriza Hope TV program Love Question omwereza Odianval mubali kubeera nga mutulabanga banaye mubali kujefumirako teweragira subscribe to our YouTube channel Film Foundation Africa obere bofuna ebintu bingi videos films zetuzanya tuli mu program Love Question omwereza Odianval ndi wamu ne munnange senga buza kubatulaba abatulaba abalaba Hope TV tubamusizza mwebale kugibeerako era mwongere okugibeerako mulindirire ne bitubaleetera mukama batukuumye senga era ng'enkola y'obweringa bulijjo toggwako binyuvu toggwa binnonogo tugenda kubeera nga tubayigiriza kasukaali taapu last time tewamalayo tewabasomesa taapu ngeri gye bayinza okubeera nga bazibukulamu ne ziba nga ziyiwa buyiye ne bakoma okubeera bannabukalu maaso awo waliwo kabona steve kabatabani busenga oleme kubeera ng'obasuulirira wangambye olinayo ka package kaabwe leero so tovaawo obeera bulindaala senga agenda kubeera nga ababuulira oba abaleetedde ki abaana bo bulenzi nange simanyi kirindiridde senga nga tetunaba kugenda eyo mwanawo owobuwala yasindisa emesage ng'ayagala buyambi bwe enjo ekyebando yasindisa emesage n'agamba abadde omwami we okumala emyaka 10 balina abaana 4 naye omwami we yamuleseewo bambi n'agenda n'omupya kyokka ng'ensonga zaawo mbono talimu kanigguusa sukaali temuli enzigi nyangaala kati senga oyinza kubeera bambi ng'omuyamba otya kakati ogambye bamuyitani enjo kyebando akati mwami wa enjo kirabika ng'alina ekikyamu tosobola kubeera na mwagalwawo okumala emyaka 10 ne muzaala n'abaana 4 bwewayitira mwaka ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu otuuke ku mugwe 10 wali tosobola kuwulira kintu ekyo senga atanayitalit atenda nnyina okufuna nti kati bamuzibidde amaaso oli abadde obwo bwe tuyita obwenzi kitegeeza abo tetusobola nakudda wano kuba disikaasingako kinene wabula okuleka okubayita bajje mu Hope family omwami n'omukyala bajje twogereko nabo tubeeko tutegeere ani kubanga tuwuliriza gwakawala omwami n'omukyala omukyala omukadde n'omwami bajje gy'oli obenga obayamba ko tosobola kuwuliriza gwakawala nga tuwuliriza gwakalenzi kitegeeza bombi baagala kuyamba kugamba buli omu alina ensonga awo kitegerekeka so nga ate bayinayo last time singera bwe wali osomesa nnyo ku kyokubeera nga obeera open eri omwagalwawo oba olinako obuzibu bw'obusanzeeko oba tekikolera kino oba wano oba mukwataganira wamu n'obeera ng'omubuulira n'omuyambako bambi n'asobola okubeera nga yeza bujja ne mutambuza omukwano bulungi senga Halima ekibuli last time mwasomesa ku kibwankulata nti oteekayo wansi n'obeera nga obona infections candida biki ne kati ye agamba teyegattangako tabulengako sex kati talina bwayinza kukwata kibwankulata ekyo ate okubeera nga akola akiteekayo so kati ye nga atannaba kutandika nsonga zakwegatta akola atya Halima sijja mu advisinga kikwata akiteekeyo kubanga ayinza obutamanya sayizi kigyalina kuteekayo n'olw'ensonga nti tabangako na musajja yenna Halima akwate kibwankulata oyo amufumbe bw'amala okumufumba anyweko akozese ne ku ddagala ezzungu Halima ojja kuba bulungi singa onokola ebintu ebyo wammanga kugamba kikwate afumbe anywe atekamu nekamunye then n'okubeera nga atawaza n'okubeera mutoni oza Halima owulire bulungi senga akuzeemu obuzibu obubadde nabwo mwena abali mu kitinga Halima osobola okubeera nga naawe okosanga amagezi senga ng'alagiridde Halima gwe wenna alina ky'obuuza ky'owabula oba kyewetaaga okumanya commentinga below video yaffe tujja kubeera nga ate next time bwe tukomawo tuba tusoma messages zammwe ebibuuzo bikisenga abeere nga abaddamu next time kataakwako oli wakakakona katono nnyo obudde ne butuuka
okuggwako. Kati wandibadde owayitirayo omukko biki bye bayinza okubeera nga bakozesa okubeera nga bawona okubeera nabukalo? Omwana ow'obuwala amagezi genkuwa sookera ddala ekintu ekikyasingidde okuba ekyangu sooka okozese ku kyetuyita watermelon. Watermelon nnyingi nnyo mu butale. Kwata watermelon gisale ogirye. Ekyokubiri, omwana omuwala makinga sure nti obeera ne amazzi ecupa osobola okuba n'ecupa efaanana bweti eyinza okutaba bweti ng'olina kadomola buli ssaawa oba buli sekendi beera ng'oyiwayiko ku mazzi oleme okukalira. Good enough nti amazzi almost galinga ga bwereere, so omwana ow'obuwala beera ng'onywa ku mazzi. Ekirala, omwana ow'obuwala kozesa nnyo okra. Kozesa nnyo okra mukwate musaleesale bulungi bupiisa obutono, teeka mu jjaaga. Omala okuteeka mu jjaaga ng'ogyozeza bulungi etukula, iwamu amazzi agookya ageeseze obikkeko. Senga wange okra simufumbiramu, just ye musalasala yeka nemuteeka amazzi genfumbi nga geseze genjiwamu. Okra yagenda kuzibukula ebintu bingi mu mubiri gwo. Okra oyo y'omu era ku biwonya infections mu mubiri. Okra oyo ajja kulongoosa olususu bw'oba omunywa, kubanga bano abatawaanyizibwa embalabe biki kwata okra oyo era still mwesiige bw'omusalamu makkati mwesiige maaso beera ng'omwesiiga ng'ate bw'omunywa. Senga ogambye watermelon, okra gamba fruits. Yes, mpozi mbadde neerabidde ne olutungotungo. Abaana abawala balina amalala kwegamba olutungotungo luno luseerera. Olutungotungo lufaanagana ne okra naye kyoyagala kikuseeza. Kyoyagala kikuseeza. Olutungotungo ojja lufuna olukola ensaano senejjiikemu mu kifo ky'okunywa amajaani. Kwata olutungotungo teeka mu kyayi, teekeramu kasukaali katono obeere ng'onywa. Kijja kuyamba n'olusiiti kijja kuba kikuyamba. Ndowooza owulidde gwe wenna ayagala okubeera nga kyakuzo siguka bannange tibyagala kulima wakalo. Senga toyinza genda kulima ne bakuwa okulima ku lwazi n'obanga osanyukira obeera weetema n'okwetema. Era of course olina kugendamu enkumbi ebuuka bubuusi. Ndowooza muwulidde kati senga tukoonekokko obabuulire ne ku sukaali. Bayinza okubeera nga bongera sukaali mu sisitimu yaabwe. Omwana ow'obuwala tewandibadde awo nga olinga munnyo. Omwana ow'obuwala bingi nnyo ebisobola okuleetera akasukaali mu butonde bwo obw'omubiri. Omwana omuwala kwata akabisi. Ekisooka kya byonna entuula abaana abawala gye mutuula ebaleetera okuggweramu ddala ensa. N'entuula ekireeta kubanga omuntu wanaakutuukako ng'onnyogoga kitegeeza akasukaali namba wano kaba kafukayiisi. Kakati entuula mwambala nnyo obugoye obumpi obubako eno empewo yonna neebayingira n'enfuufu. Kati kasukaali konna obutonde Katonda ke yali yakuteekamu kasaanuuka. Kati kankuwe kozesa omubisi gw'enjuki. Kwata omubisi gw'enjuki gugattemu nabbugira kayenge kasoosekeyo. Senga wange natukyalika omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki oguli katale ennaku zino singa nga guli dupe nga guli fake. Kati ayawula atya omubisi gw'enjuki omulungi gw'alina okukozesa? Kubanga naawe kenyini okimanyi ewali so delicate bw'omala gateekayo ekintu buli kyosanze kuba oba gubamu babisukaali oba biki zi-infection ziri ate ziwasumisaako. Kakati tetujja kunoonyereza nnyo kubanga ebicupuli bingi naye akatono ke mmanyi ku mubisi gw'enjuki bw'oba oguguze w'oguguze wonna vuunika eccupa eno bwoti eno entobo edde waggulu. Bw'olaba nga waggulu waliyo ekisigadde kikutte bwe kiti nga ki ice manya omubisi yes then bwe gujja ne gujja bulungi nga gujja gukulukuta bulungi manya omubisi ogwo mulungi. Kaakati ekirala gezaako okugula ekintu w'onoosobola okuddayo so si kuba n'abamala gatambula kuba tojja kumunoonya naye makinga sure nti ogula ekintu ewantu w'onoosobola okuddayo okomplaininge otunula ne ku expiry date emibisi egimu giwamu bagigattamu bibuto. Kati okwewala ebirwadde gula omubisi w'onoomanya nti nja kuddayo okomplaininge. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo
tolema kukola singa byakugambye akabisi k'enjuki okubeera nga kasukaali okwongera mu kuba ennaku zino n'ennyimba nyingi abaana kati babimba ne mu buyimba nga sukaali keko batongera mukitegeeza teri ayagala kulya mmere etawooma. Omukyala ateefaako obanga ebikyere omuceere gw'ofumbye n'otekamutesi munyo n'oteekaawo so olina okubeera nga weefaako weza bujja nga senga bwakugambye osobola okubeera ng'onyweza omwagalwawo. Kati senga this time nga tetunaba kubeera nga obudde butuggwako batabani bo nsuubira wagambye baleetedde kapakeji kaabwe nabo so bakalindiridde. Omwana w'obulenzi wonna wooli sembera era tuula okkalire ebyandikusumbuye teeka essimu wansi. Omwana w'obulenzi ekisookera ddala kyenjagala mukusomeseeko kyekye tuyita masturbation. Omwana omulenzi yes mulekeraawo okwemazisa kasabuuni mukalekeraawo. Waliwo omwana w'obulenzi yansindikira ka message ali Jordan n'agamba kati senga ffe mutugaana obusabuuni ffe tukole tutya bannange bakyala baffe twabaleka akati nno munnange William ali e Jordan onoogenda okukomawo wano nga tokyasobola kutwalayo wadde kamayiro akamu nga n'akantu akaali kwegamba omwagalwawo kewamuleka awulira nga takyakawulirawo nga kaweddewo. William kanjogere ku sayidi yo nga bwenyamba n'abalala ku nsonga eyo jjukira eri teriyo magumba omuntu oyo gyaba alina okugenda kyokka ate engalo zino zibakozesa nga bakuba akasabuuni gano magumba bakulukunya kyova olaba beekosa ye aba alowooza kyakola kimuyamba naye ate aba yeekosa. Akati ku lwa William mwenna nkimanyi muli kyekimu abasinga ddala ddala abali mu nsi nga baagala bagwe mwabaleka. Kwata kansooke mbawe ekigenda okubakuumira ku maanyi nga gakyalimu omuntu oyo nga kyasobola okuyimirira obulungi. Kwata kacumbaali salasala ennyaanya akatungulu teekamu ka green pepper naye ng'osaze bupiisi butono. Lya ekikajjo lya eryenvu buli lunaku so si omulundi gumu mu wiiki. Buli lunaku making sure nti it is part of your daily food. Kwata kacumbaali omumanyi kacumbaali ze ennyaanya obutungulu carrots ne green pepper then funa ekikajjo then ne cucumber yes kwata ekikajjo kwata eryenvu osobola okugulayo amenvu kati ennaku zino abagatambuza basobola n'okumenyerako like basobola okunogolerako gulayo eryenvu lyo limu funayo ebikajjo ababitembeeya bangi olyeko tekirina kyekigenda kujjako ojja kubunjulira ojja kuba okyasobola okutwala obudde kati bafunayo singa ng'obudde kwebyo bafunireyo ne ku ddagala ebikolo by'eddagala kimu bibiri ne bayinza okukozesa okubeera nga oba bibayambako okuzza ku maanyi sayizi. Kakati ekyamaanyi kyo kibagambyeko kati katugendeko katono nnyo ku kya sayizi. Anaaba yeetaaga ojja kuba essimu yange oba ojja kujja kuba ku family nkuwe package yonna nga bw'erina okubeera kubanga tesobola bimalirayo wano ku mpewo. Ayagala okwongeza ku sayizi ojja kufuna kituyita omukuzannyana ofune magejjo alina okuba nga mubisi oyenge ofune amazzi g'amagejjo ago oteekemu akabisi k'enjuki nga bwe mbagambye nti sijja kubimalayo byonna then at least eyo first aid obikwate ofune akakebe akatukula ka container oyengeremu amazzi g'amagejjo ofune ensaano y'omukuzannyana oteekemu then obeere ekituteesaamu akabisi kali kwegamba kubeera jjukira akabisi kano nawe kakuyamba okuyimuka era bw'oba owakana njagala ogezeseeko omubisi ogwo osiigeko ku muntu wo ojja kulaba. Ndowooza muwulidde obudde butuweddeko senga mubadde balabi balungi nnyo okubadde twatandikidde Hope TV program Love Potion omuweereza wo Genval mbadde ne munnange lindako waliwo katini nnyo kembadde njagala lindako katini nnyo abaana ab'obuwala njagala next time bwe tunaaba tuzze wano tubayigiriza engeri gye tusennya enku engeri gye tukyalira ensiko abaana ab'obuwala awo ndikusayinyo senga kubanga abaana babireka abakyala abawala abakazi babivaako tosobola kukeere ng'oze okukyala n'osanga enzigi zonna nga nzigule bwoti n'omala gayingira wabaawo question mark lwaki enzigi ezo zonna nzigule kubanga olina osanga ng'enzigi enzigale n'osobola okukonkona oyingire bawulidde senga
nga tovaako tune next time okusobola okubeera nga osoma okumanya ki engeri gy'oyinza okubeera ng'ogenda muwana kakande. Mulekerawo okugamba muno ebyo byali byaddala bya kikadde. Teri ayinza kwagala kubeera mu nnyumba nga mwangala ekoweta mu buyisi temuli abebugugu. Hope Film Foundation Africa, Hope TV, comment kyonna ky'oyagala oba kibuuzo oba ki, subscribe to our YouTube channel. Thank you.